enjala yatandise dda okuluma abaana ba Sseggirinya. Hey! Mama nga wakayita olunaku lumu avuddeyo n'alaajana n'alyoka agamba nti abazzukulu tebalina kyakulya, abazzukulu tebalina mmere, ate nga n'abazzukulu banaatera okuddayo okusoma. Bannange abanuupu temwaleseewoko ku ssente? Honorable Mpuuga tewaleseewoko ku ssente bannange? Family etandise okulaajana, abaana bali bubi, abaana tebalina kyakulya. Kati mu lunaku lumu batandikidde okulaajana, olwo wanaayita omwaka tufudde. Naye njagala okwebaza famire ya Katolubwama. Famire ya Katolubwama nali nsuubira nti bayinza okukola katemba bw'ati, naye munnange Katolubwama yali yateekateeka famire ye. Kale katukuwa akatambi ka maama wa Honorable Sseggirinya nga munnange alaajana, abasobola tubeere ng'ate tumuyamba, akatambi keekano. Ndi wano abaana bankabirira bukabirizi, abazzukulu bonna bali wano beeyayuya bweyayuya, tetulina na kye tulya. Naye mbadde nsaba palamenti ennyambe nsobole okuba nga ndabirira abaana battu bano bafune ekyokulya. Byonna fiizi bagenda kuddayo okusoma, buli alina kyalina asobole okunnyamba, nsobole okuzzaayo abaana b'omwana wange mu masomero basome, kubanga nange omwana wange okutuuka ku ebyo namuweerera kuba yali yakola ki? Yasoma. Singa yali teyasoma era ebyo teyali bituuseeko. Ensonga z'okuba nti n'abaana ba Sseggirinya tebalina kyakulya katusooke tuzizze ebbali. Kaakati tunoonya musika wa Honorable Sseggirinya e Kawempe North. Maama nnyabo, tetumanyi nuupu gwegenda kuleeta. Tetumanyi oba nuupu eneeyimirira ne famire ya Honorable Sseggirinya. Naye nga kati ge tuli mu kufunawo, maama agambye nti omwana we nga tannafa, mbu eddusu yali wanda ku Alex Luwemba. Alex Luwemba yoyo gwoli mu kulaba awo mu kavidiyo we babadde nga bamaze okuziika Honorable Sseggirinya nga bamutadde mu nnyumba ye ey'olubeerera. Omwami oyo gwoli mu kulaba yatambulanga nnyo ne Honorable Sseggirinya. Oyo nno munange maama gwavuddeyo n'alyoka agamba nti ab'e Kawempe omwana oyo mumulabiranga ddala. Ndowooza nsobola okkamuwa. Ne bannakawempe North njagala mbabuulire, njagala nina omwana wange Alex Luswa Luwemba, njagala mumuseemu obwesige yabaddira omwana wange Sseggirinya Muhammad mu bigere, era njagala mumuwa akalulu Alex Luswa Luwemba abadde ayagala nnyo omwana wange, ng'akolera bulungi omwana wange, kuba omwana wange yaŋŋamba maama Alex Luswa Luwemba namwessaamu obwesige, buli kimu Alex Luswa Luwemba abadde akikola bulungi. Gwe njagala bannakawempe North mbasaba mumuwa akalulu Alex Luswa Luwemba ajja kubanga Sseggirinya atambuze bulungi buli kimu ekya Sseggirinya, nange nja kumubaako ajja bakolera bulungi. Ndi wano abaana bankabirira bukabirizi, abazzukulu bonna bali wano beeyayuya bweyayuya, tetulina na kye tulya. Naye omuvubuka ono temumutabula ne Kasagga. Kasagga obwedda ali mu kukaayana nani ne Sauda Madada. Banjawulo. Ono ye bambi nsobola okkamuwa. It's a yes. Nkamuwa, nyizo okkamuwa. Kaakati naye yatandise dda okwambala amasuuti n'okola interview like yali yeetegeka dda. Babuulire ebintu bino ebyokufa. Ebintu bino ebyokufa. Abantu bakungubaga akaseera katono ne bakwerabira. Nze njagala okubeera nga nkubuulira. Naye katukuwe Alex Luwemba abeeko byayogera. Katukuwe akatambi kano. Ensi n'ensi ekungubagidde Sseggirinya lwa nsonga nti teyamera malala. Sseggirinya asigalayo nga bwali, nampita ne tuula ku board, nandeeta ku board, nampa instruments of power. Obuyinza Sseggirinya bwe yankwasa mu Kawempe North mbadde mbulako kimu kyokka nga tekinzikiriza mu constitution y'eggwanga, kuyingira parliament, kuyingira setteeserezo plenary, kutuusa ddoboozi ly'abannakawempe. Naye ebisigadde byonna yali yabinkwasa. Sseggirinya abadde empaji nnene nnyo mu famire ye.
bayinza okugamba nti musajja yakuba akajje mu famire ye yekka ate n'akozesa omukisa ogwo okuyamba famire ye. So abafamire mbagumya mu kaseera nga kano akazibu ke muyitamu, abakyala ba Sseggirinya mbagumya, abaana ba Sseggirinya mbagumya, kubanga ekituufu kiri nti bwe njogera ku baana mu mbeera ng'eno ebaddewo ey'okubeera nti Sseggirinya bamusibye mulwadde, famire zibadde zituukirira nze. Sseggirinya has been a family man. Sijja gamba nti abadde n'omukyalo omu kuba abadde musajja musiraamu, naye nga bonna abasinga batuukirira nze kumanya bayambiddwa batya, abamu ne batuuka n'okugenda mu mawulire. So neweekanga nga obadde toyagala commentinga ku famire, naye neweekanga nga olw'okuba nti obuvunaanyizibwa Honorable yabukulekera, neweekanga nga ovuddeyo otangaaze abantu ku nsonga za famire. So njagala okubagumya baganda baffe bannakawempe North. Bwe bityo nno weebiri gwe olowooza ki, akalulu tukamuwe oba nedda? Kati nno nga tukyali mu kalulu tukamuwe oba nedda. Famire ya Honorable Sseggirinya era ikegenda tuvuga sipiidi omwaka gwa 2025. Namwandu Namwandu naye ayagala kifo kyekimu. Mukama naye si Namwandu wa Mama Naggirinya. Mama Naggirinya awo mu Katambi mujja wali mu kwogera ye waseka, mujja wayogera no byatabuse dda naye nga kuwanga wengafuna. Mujja we ayogera ye bwaseka naye ng'awagira mujja we okuba nti no munnange alondebwa ku kifo ekyo. Mujja we yayogedde Oluzungu. Kati kuwa Akatambi kano ono asaba kalulu, ayagala kudda mu kifo kya bbaawe ate ng'agambye nti asobolera ddala. Kakati simanyi oba famire teyasoose tuula. Maama w'omugenzi agamba Alex Luwemba, ate ne Namwandu naye avuddeyo agamba ayagala ekifo kyekimu. Katukuwa akalulu gwe ow'ekawempe gw'anaasalawo. I will be communicating most of the things in the next interviews. Thank you for listening. Why do you feel you are suitable for that position? I think I'm suitable for his position because I've been there all lives he used to make. I would be the person behind his camera, holding the camera. So I learned most of the skills and what to do. I got a lot of advice, strategies, how to run that thing. I know if I'm granted power, together with my team or the team that I will find in position, I will be able to run the constituency. Chose the former PA, but I think I have an opportunity to defend myself. I can work on my own. Everyone wants to make him or herself better. I believe in myself and I know I shall make it. I wish to take this opportunity to thank everyone who has moved with us in this painful journey. Ensonga nate bwezityo bweziri katsoke tukwekoko ku butambi bwa Honorable Sseggirinya. Mbeera gye yafiiriddemu. Bwe obutambi bwendi mu kuba nti nate nkulaga yafiiridde mu bulumi. Yafiiridde mu bulumi. Kyonna ekyamutuusibwako abaakimutuusaako Mukama abasonyiwe. Omusajja yagendedde ku myaka emito 37 w'otandikira okuba nti n'onyumirwa obulamu. Nze abaana be basinga okunnuma, abaana ba Sseggirinya bali mu mbeera mbi. Balabika ennaku. Naye nga bwebwe obutambi bukwasa ennaku, obutambi bukaabya, obutambi tebuyinza kuba nti nate bukuleka kyekimu. Naye katusabe Mukama Katonda agumye abafamire. Katweyongere mu mawulire amalala munnange ene Newspark channel. Kankusaba obeere ng'osubscribinga, olikinga, akwasa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Woleka obubaka bwawo, ffe nno tuba tujja kubuuzaako mu ngeri ey'enjawulo. Kansooke nkoneko ku mikwano gyange bano Wamanga, tulina Olivia, Kazora Enoch, FSLC, tulina mukwano gaffe Nyakalungi Dorin, tulina Princess
8M ne tubeera ne Edson Emmanuel tulina mukwano gwaffe ayitibwa Ruth Blessed ne tubeera mukwano gwaffe ayitibwa Mariam Nakato tulina Kagudde Charis tulina Akankunda Happy ne tubeera ne Ndagire Prosi abala tugenda kubeera nga tubabuuzaako Masaawo naye waleka obubaka bwawo mu comment section mukwano ffe enkola yaffe weeri tuba tukusiima wano mu video zaffe ezinaaba ziddako likinga subscribinga leka obubaka bwawo mu comment section kiriza ate tubeere nga ate tweyongerayo mu mawulire amalala Tamale Mirundi Junior avuddeyo n'abeera ng'ayogera katambi akatulese nga ffenna twowe kuba obwama bwe tugamba Kamiliyoni ne Juliet zaawedde bali mukwano oba nedda naye munange Junior aliko byayogedde akatambi ke kano they just eating balinga bagenda ku vacation oba yali agala kulingira because it's not even a man when this man had gone without even walking is now kissing afunyemu aga kissing omujjanja the family yannemerera oba bo babeera ku biti they are never serious tufudde wano taasira otaasira yagenda tatambula naye nga Timbaland gyayambadde nene bweti erimu kiroba omuntu kale yandigendedde mu kulafu abalwadde eddwaliro zina engato zeziwa abalwadde niyambala Timbaland n'obuguwa busibi kati ali mu Amerika abuukabuuka atigukana biwala kinga maanyi agatibuka agajjala musajja ku ngeri gye yagendamu kuba omuntu omulwadde wamma akubye ku matu ebyuma babimugjeeko ali mu kitaala omulwadde Juliet zaawedde omukazi munene ne omulwadde watuukira okwata ekazi eddene subscribinga likinga atereka obubaka bwawo mu comment section Kasuku avuddeyo n'alyoka atutegeeza nti munnange Spice Dana yakola ddanika embu bagikolera na bweru France nika yali mu France okitegeera no mukwano mbwera Spice Diana namba 3 mchala namba 3 wawulira haki omanya kati abakyala balina kubanga bana naye yafunye omukisa ali namba 3 katukuwa akatambi ka Kasuku. Spice had nika in France last year. What? Yes. Spice Dana had nika in France last year, and she's the third wife of that man. She's the third wife. She's married to a She's the third wife. No, muna Uganda wawa no nawe lekerawo. She's the third wife, and she's full aware. She's the third wife. Atenku Gambi. Nika happened in Paris. François. Tout le monde. Qu'est-ce que c'est? Olibu Sava. So she had a very successful show, fully funded by the gentleman. Everything I'm telling you. Spice at 10. Anybody awakana mukoti ndeta musajja yenyini. Okay. Owankuba simu ne muteka ku loud. Gwe kyoyagala kyenkolera. Otyo? Bwete tambudde onakola lero badde mulabi mulungi olekwe kumira ku News Park channel wekumire kweno yoka kyolina okola kimu kwe kuba nti nate onyiga akade ka notification baberenga bakutegeeza buli lwe tuba tutaddeyo ate amawulire galeme kuba nti nate agakuyitako kale kiriza mberenga ate mbuuza ku bantu bano wamanga ne woleka obaka bwawo mu comment section tujja kubeera nga ate tukubuuzako tutandise ne Blessed Betty tulina mukwano gwaffe ayitibwa Nyata Don ne tubeera ne Sarah Namukasa Nantaro Fiona atina mukwano gwaffe ayitibwa Nangobi Mebo Naiga Ratifa tuina Natukunda Jemmy tuina mukwano gwaffe ayitibwa Nantumbe Adija tumwebaze Koleb tuina mukwano gwaffe ayitibwa Nabirye Justin Kirungi Esther Rose Annette tuina mukwano gwaffe ayitibwa Viola Kabigabwa tuina mukwano gwaffe ayitibwa Nakimungi akala okusembyayo omwami Musisi Jona Sesanga beera bulungi weeraba.